embeera bweri ebukomezi. Natandise bwana mpinga nga esaasira abantu baffe abanyigiriziddwa olw'amakubo agabadde gabomose, naye ate ekizibu kye twafunyemu ffe nga bannakyengera Town Council nti kati kino waliwo muganda wagamba nti eryokanga n'etonnya netulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo, naye kati ekyo kyaliyose ne kibaawo oba oliawo singa tekyabaddewo baalisigadde bali maofiisi eyo nga bali complacent beesuddeyo gwa Nagamba bo balowooza nti embeera nnungi eno nekyazingiddemu buli kiti buli kikula buli muntu. Kale ne bw'obanga gwe nannyini emmotoka tiwabaddemu naye emmotoka yo yafunye obuzibu agamba nti gundi zonna zakutuse sepulingi shock absorber zayonoonese amataala bagatomedde nti buli omu yakiwuliridde gye yabadde n'ataabadde mu ngeri ez'enjawulo. Kitegeeza ki nti wano mu local government Nalapinga tuba tusoma decentralization local government bakugamba nti ye transfer y'obuyinza oba it's the transfer of authority over power from central government to local government nga babawa n'obuyinza okusala okukola decisions okulondoola government gundi agencies abantu okufuna services mu bufunze ebitundu okwekolera ku nsonga zaabyo naye ng'obuyinza ffe tuli ba delegates nga tubeeyazika kuva mu central government ng'omulimu obwayiro nti tukkirizibwa okusalawo okupulaningira ebitundu byaffe zeze executive gyentuuza nga nzigyenkyeyalinga ne baminisita bange town clerk ye muwandiisi nempulaninga nti kati ekitundu kyange kyetaaga kino okusinza mu financial year gya tuteekemu kino awo tuba tupulaningira ekitundu kyaffe naye bwamala okampa mu constitution nti nzikirizibwa okukola decisions n'okupulaningira ekitundu n'okugoberera buli ekikolebwa projects za government ate nekituuka okuba nga sente zetusoloza mu Kyengera Town Council nga omusolo nga bwe guvaamu kati nze ndi ku local revenue wa obuwumbi busatu bwe zigenda mu central government n'onkomezaawo miliyoni 2 nga za road fund zakola ku nguudo ate nga oluguudo lwa road fund kugiddeko ebbaluwa specifically that fund ezze kukola ku luguudo luno so nze ali wali gwateeramu kali nti okupulaningira Kyengera Town Council oziyeko obuyinza nze nina wenda bawabi wenna okusooka okukola gwate ompeereza yasinzirawo okugamba nti kola oluguudo olugenda e Naggala nga gw'olwagala lugenda ku Tintekole kuba n'aliroozezza nti wakolereza ssente nti luguudo luno oteeka okuba nawe walaga obwetaavu kati kankulage ekyo kye bayita okutuula mu office waggulu n'olowooleza abawansi senkola yalibadde nga kuva wansi mu kwebuuza owa wansi n'aweereza waggulu nti neetaaga kino awo mugundi mu public sector management tukiyita up bottom approach nti otuula mu office waggulu nogaa kati oluguudo lwe Nabbingeero kanduwenze miliyoni 2 balukole ne bwe luba terunnaba kwonooneka enkola entuufu yalibadde tu consult ng'ova wansi kibayita bottom up approach ova wansi nga weebuuza mwetaaga ki kuba oyinza obbaweereza enkoko ng'ate beetaaga balimira luguudo kati singa sente ezo bwe zijja nti zibeereko bubeezi kagamba nti road fund zakukola ki omukulembeze n'olaba oluguudo ki oluliko obwetaavu n'entuula ne komiti yange executive ne tugenda ne council tugamba nti mulaba bakansala ze baleeta ebirowoozo byabwe okuva mu bitundu bya nti kino ekyewange wano wabi tewakyayitika ne tugenda tulambula ne tugamba okusinziira wano tusooke wano kati ebyo byonna ze nasangiddwa mmaze okukola e Nabbingo wali mu Kitoogo bwe nalaba bataddewo ebyuma ebyo bikalvats ebigundi ebiwooninga nti oluguudo olubi lwatiseemu nempita executive olutupulaninga naye kasente kaffe akaloko revenue kyenkugamba nti ennyingi bazitwala naye olw'obusente bwe tusigazaawo obutono ennyo obutatumala ne tugamba nti kati katuwe tukola oluguudo lw'e Nabbingo wali era nalukola nemusigalamu ekigoma kimu nga sente butuweddeko ekikadde era ekyo ekyasigalamu ekimu kyekyayabise if I had enough money nga nsobola okusa byonna nga byali bipya era tekyali abisaawo baaliisewo bulungi ye ate singa saakolawo kulabuka mangu embeera kyalibadde waasi ekyo kiwe ekyokuyiga ti central government bwemumala otuwa obuyinza eno nga badelegate si bammwe sente muzituweereze buweereza gwe omala ogambe nti walukaga naweereza akawumbi ku Town Council kakola nguudo kati tuzze
tulage mwakola ziriwa kwanira abakugu engineer tugende kukuba twakola wano na wano kubanga ffe tukola preparatory gundi meetings nga tugenda okukola budget. Preparatory meetings ezo tugenda ku byalo ne tubuuza abani bakansala abeero si wanu bonna ne tubuuza kiki kye mwetaaga. Twetaaga health center, tugeze Kasenga twetaaga health center, twetaaga wano Luzzi, twetaaga biki. Kati ebirowoozo ebyo tufuna ne tubasolozaamu ssente ku byalo byabwe byennyini emisolo ne baziwa. Era ffe tukozesa ne enforcement. Central government ekozesa ogenda okusoloza abantu atanawa mu muggalewo nga odeva waggulu abantu bakyawaffe sente zaabwe tuzibajjako era tetubabanja ate ne bazitwala in return tebafuna service. Oba ofuna kyegamba so kyali badde kusooka kulowooza awaava omusolo gw'abantu kyenga tawuni kanso nga bwe nkuwadde nti nabaddeko ne mukwano gwange nabadde speaker wa Kasanje tawuni kanso jo ennaku nga 2 awo okuzanda awo ne mugamba budget wayisiza sente tubuuza omanye enkola y'emirimu ewammwe eri etya. Nangamba speaker twayisiza miliyoni 700 local revenue gwe musolo guva mu bitundu maduuka biki gundi eno property tax biki byonna offroading n'ebirala road naming n'ebirala. Kati nga ateze wange Kyenga Town Council nayisiza obuwumbi 3 oba ntegerekete enjawulo y'obuwumbi 3 ne miliyoni 700 walaba nga wana wange mweyongeddemu obuwumbi 2 ne miliyoni 3 ate nga ndi part of Kampala Capital City Authority kubanga Kyenga Town Council mulimu Mutundwe mulimu Seguku Katale awo tuli mu Kampala mwennyini bonna mwaya eri gye tusaliza tuli mu Kampala nti kyali badde nga buli muntu ave Tanzania agiye Kampala agenda aso olutuuka Kyenga Town Council abayingidde Kampala tekyali badde kya bugunjufu okusooka okulowooza ku Kyenga Town Council omusolo gwa sigamba nti ezive wala zijje wano naye zive omwange muzinkomezewo nkole enguudo zange zino n'omuntu ayita bagenda ne butuuka ekyengera waliwo ekifaananyi ekiraga nti atuyingidde Kampala naye ze bwesolooza simanyi bwe babikola naye nalirowoozezza nti ekitundu bwe kiba kisoloozezza omusolo gwakyo kisooke kikole ku bizibu byakyo then ezifiseewo zikiweerezeewa mu central government kubanga waliwo process delaying nga tekyetaagisa sente ne muzikuŋŋaanya ne muziweereza mu treasury ate zive mu treasury ziryoke zidde zikole ebizibu zigaana n'okujja mu budde waliwo okugaana okujja mu budde oba obutajjira ddala oba okujja nga ziriko ebbaluwa nga bw'otulaze ekizibu kyo kiri walala ate bagamba kola kirala. Waliwo delays ze bakola nga ziri intended sente ezo zisere zikole ki ziddeyo gw'onoowulira otya nti gavumenti bw'eri. For example kati bwana mpinga na administration block awe Kyengera njizimbyeko buli process gye njituuseeko level gye njituuseeko badde yakusika mugwa kyokka nga sente ffe tuba nazo era ntukola budget nenkola budget administration block taddeko miliyoni 2.5 mu financial year ejja era sente ezo tuzisolooza abantu nga tetubanja abantu misolo bazo kitegeeza 100% budget yaffe twakollectinga sente tuzirina naye gavumenti nezitwala kati nze sente kitegeeza gye ziri gavumenti ezinkuumidde basadde ku akaunti zaabo babasooka ziwola abantu nga bamanerenda kati nze nembonaabona n'okubanja signature solicitor general nti nsayiningira nkole ekizimbe kyange kubanga financial year ekomanga lumu ogw'omusanvu lumu nga lumu ogw'omusanvu tandika financial year ejja kitegeeza kati mbulayo emyezi 2 financial year gwe naye ekizimbe tebannaba kuzire nze saagala sente njagala signature eya solicitor general enzikiriza district empeereze procurement contractor agenda okuzimba ki ne bampeereza contractor n'ebbaluwa nga solicitor general asayininze nze nga ntandika nze ngamba Bugambi Town Clerk namuwanika ebbaluwa yine etuse mu office yange amuzimbi wuuno atandike nze ogwange gukola ki kwebbaluwa bwejja kitegeeza ne sente bagenda ziweereza ekibagaana okuweereza ebbaluwa nti sente bakyazikola ki bakyazikozesa ebyabwe ebyo bijja bibiri ebbaluwa bwejja ne sente zijjirako kati bagamba mpeereza ebbaluwa ate nga sente tezigenza akasajja kagende katuwogganire era n'ebitaala bye natadde mu byalo byolaba eyo ebyo bya security right nabyo namaze genda ku district kwekalakaasa wakaawo malinga naye nanyambako so mu bufunze tukozesebwa bubi
nga local government ba local leaders olwa bureaucracy kitegeeza ki the stages, those many stages you go through emitendera ngulusi egiteetaagisa kati bana mpinga kati abo bajja kugamba nti nno procurement amaze okukiisa kayaso kisajje no tatannaba bawawandiisi basayininze ate bikyali ewakaawo tannaba kukola ki naye ng'ekireeta ebyo byonna nti ofiisi ezo ndyake buli ofiisi ebeera tennaba kubagaininga na contractor sente zagenda muwa kwe kulwisaawo emirimu babidinga nga 5 n'alondako tugeze kati ekizimbe kya $2.5 weekanga bagenda okutuuka omuweereza okujja eno nga agenda kukolera nze na budgeting nga 2.5 nga agenda kukolera $1.15 ng'ekikumi kiyise mu ofiisi eziri amugamba nti kuliko 2.5 eri mu budget y'abasajja naye nze okuwa omulimu wano okusayiningira nfuna mmeka bw'oba tomuwaza ayagala nga alinda omulala ne birwisa emirimu kyekiviirako n'ebizimbo bikolaga dibenga lyenga musajja eyalizimbisiza obusawo 40 obwa seminti ku kisenge azimbisa 15 kubanga 25 bwasigala mu ofiisi njawulo kyengezaako kugamba nti mu budde obwo kitukozesa bubi nnyo era nkivumirira nnyo njagala ssente zange ezakyengera tawuni kanso zijje kati mbalayo emyezi 2 era ngenda kugenda kwekyanga bwekyanzi nti mumpeereza azimba sibabanja sibasaba ssente mbasaba siginiki kubanga ssente zabannakyengera bazisasula dda baba bazirina batuterekedde buterekezi si zaabwe naye kati ekivaako nga bagamba emirimu tegitambudde naye ngaowulira bali mu appointinga ba deputy RDCs abala ate the more the appointment the more the police ne court nga tebanabaawo na bumenyi sacha that we bunabaawo police ejja kikola ki lwaki babiteeka okubanga basuubira nti bujja kukola ki bujja kubaawo basuubira ayinza okuzza omusango nebaga nti mpinga akutta akaana kega kiveewo mukama nsase kyeme kubaawo naye baga nti kale mukwano gwa mpinga akutta akaki mukwano gwa mpinga kyekiteekesaawo waliwo n'emisango gye bayita preventive arrest nebajja bakwarestinga olwokuba bakusuubira okumenya amateeka okomitinga crime nkimanyi bulungi nnyo tikati naawe tolina kulowooza nti nno olw'okuba oli mutendeke oba oli avuga emmotoka mutendeke mbuno kijja mugana okusooka okunywamu oba okunywa ebiragalalagala oba enjaga oba kiki ate kati tutugenda nakudda ku kyabuntu tuvudde ku butendeke omuntu ng'olina obwongo obutegeera baako kyomanya nti kino bwenkikola toyina buyinza n'amaanyi gatuuka ku ekyo waliwo ebintu ebimu nga bigenda kugwawo bulabi weewuunye kanze sisobola kupredictinga byankya sebo kati mulimu abantu gwe gwogamba nti nze manyi bulungi saawa bweziwera mbingawulira ne bamala emyezi 2 nga sikulabye manyi bulungi I know what Mpinga can do and what Mpinga cannot do mbimanyi bulungi nnyo naye kiba kibaddewo neewuunya Mpinga sola predictinga budde kiba kibaddewo weewuunya kyomanyi nti ekyo tasobola kukikola naye ate kyomanyi nti asobola okukikola Mpinga ali wali abantu bonna abasaba data midde nga Mpinga si bwe mumanyi bwenti oba ofuna nti kati ekyomuntu okukola ekyawukana ku kyomanyi bulijjo tokiinaako buyinza kijja ne kigwawo era kati olina bwogenda kugamba mbu omutendeke lwaki ate osooka n'onywa bino oba byebimuwa amagezi n'okufuuka byeyasooka okunywa okufuuka profesa gwe wasooka kulaba kya profesa so yasooka 2 so mu bufunze njagadde yunula ne zino hampuse ziteekemu nazo ziyambako kalema kyegamba mu kutaasa nti bwe mmanya nti ekkubo ekitekesawo road broker nti nno bakubuuze oba tonazza musango polisi nekuyimiza negamba ova ludda atulage kubikwatako ogenda ludda wa era bwonyonyola obulungi nekuta nokola ki notambula atanyonyodde ne bamusuzaawo ne bagamba tukyamunoonyerezaako kati ne bino ekyo nakyo kiyambako ku discipline ku kkubo nti omuntu atambula amanyi nti kantambule n'ebiwandiiko byange polisi nsobola obbisanga naye ate waliyo era atajja kukirowoozaako sokera ddala njagala kwebaza mukulu wange muganda wange Malukaga munabudu munange engeri gyalabyemu ebintu affe eri waffe ebuddu tukkiriza nti omuntu wayimiridde walengerera omusana n'enkuba kusooka tindiraza okusinza akasozi ke ebimu ku ebyo byalabye naye tekigaana kuba nti mulimuko
tanaba kwetegereza. Of course senga naawe obadde ojjanga oluguudo terunatereera obadde ogenda kosebwa okuva e Bukomansimbi okujja wano. Nedda nakoseddwa. So kirungi kyenjala okusooka okubuulira abatuwuliriza kubanga eno radio zizimu kwezi ezisinga okuyizibwa mu Eastern Central Africa. yemu togamba nti mukigattaka muleke agateke mandusi muleke agateke mandusi owuliriza emmanduso eno kinara mukana CBS yesinga okuwuliriza. so kyenjagala okutegeeza abo bonna nemukuwalukaga omutegeeza nti mu nsi yonna enguudo tuzirabye nga zigwamu, so era tukkiriza nti n'ekyo kisobola okuba nga kyabaddewo, kisobola okuva ku ebyo ebitalowoozebwako eby'embeera z'obudde ebyobutonde bw'ensi, kubanga bw'otunula mu kitundu kyaffe kino naddala mu Central Region, kale ne mu Uganda abantu basaanyizaawo obutonde bw'ensi, kisobola okuva ku ekyo okusuula mu enguudo. So saagala balowooze nti ekyo bunafu bwa gavumenti. Njagala nakuwadde omukisa omanyi kati eno debate eyawukanye ngeri gyotera okubeera muzindala walukaga sooka omuwa omukisa engeri gyatera okubeera ku mizindalo gy'omukyengera onikusibiza ate okunojjako nyo so kubeera tulina style gye tudebatingamu kale alinaawe oleese bya muzindaalo gwe oleese omuzindaalo gwe Bukomansimbi nomuwe ku budde kale bakuwadde obudde. Kakati njagala kusooka kutegeeza abantu bonna nti si bunafu bwa gavumenti oluguudo okugwamu, era kino kifaanana n'enguudo endala zemulabye mu nsi zonna Mami Kalema lindako katono let me guide bwe kiba nti bunafu bwa gavumenti kkiriza nti bunafu bwa gavumenti at some point yes abadde aleeta ekyoluguudo lwe Nateete Busega n'omugamba yamanyira byawa oluguudo olwogerwako wuliriza oluguudo olwogerwako nkirina ne mu points zange omwogezi wa Unirajo yagambye kye bakola kiri temporary nga bataddemu ekidumu kye bakoze kye bataddemu. Walabye omukazi agamba nti bino bye bakoze temuli bye bakoze ekintu kyabomuka 2018 ne bateekamu ekigoma kyekimu. Gavumenti ki ekola ekiri temporary 2018 ne 2024 nejja ekintu nga kibomose era nekola kiri temporary kiki ekigaana okukola ekintu ekiri permanent. Ati owunzisa ate mu kukola oli mu kujeregerera ate ng'ojeregerera mu nsonga enkulu singa olinze nekunzika obadde ogenda chansi yiyo balukaga singa obadde chansi yiyo kuba siraba kyogenda kuŋŋamba ku ekyo. Kakati kyenjagala ofune njogera ku baazimba luguudo okuva lwe lwatandika. Kakati ebizze bikolebwawo ebyo ebyekiseera ebyo byenja okusembyayo abakola oluguudo okuva ddi oluguudo lwolaba lukoleddwa emyaka 12 emabega oluguudo lwetuyita Busega Masaka. So njagala omuntu okubanga abantu abamu nzize mpuliriza okuva lwelwabomoka ng'abantu olaba nti bakisiba ku gavumenti balemeddwe okukizuula nti newankubadde lwabomose era obunafu obwo ne tuba nga gavumenti ekkiriza ku kyova olaba eri mu kugezaako okulaba nti embalawo ekizibu ekyo singa ennyumba yo ebe wuliriza singa ennyumba yo eba etonya oyagala abaana banenyani singa ennyumba yo etonya naye ate mulimo gwange okubategeeza nti ennyumba eno ekisookera ddala si yesoose okutonya ne mu kyalo kyaffe ate nze naliyo mu kyalo kyammwe kyenjagala ofune nze taata gwe mmanyiye gwendi mukubuulira yoyo njagala mutegeeze bulungi oba yiwalukwaga sijja mumubuulira kubanga ye ekisooka walukagasirikako omusajja ekisooka walukwaga ajja kufuna ekizibu kubanga enguudo ezitali za mu Uganda eziguddemu abadde tenaziraba naye njalamu omukisa kuzinonyerezaako kubanga azamanyiza bwobaozimanyi kyova olaba kyembadde njagadde kasi tonzikiriza n'oyogera nti obadde otambudde era n'oziraba eziguddemu kati awo kyembadde naye Mwami Kalema olwaleero twogera ku
oluguudo lwa Bomose Butereevu. between Chengera Yes, ne sir. Buddo Junction. Yes. Ebbanga eritasukka ndooza myezi 3 emabega oluguudo lwe lumu Busega Masaka nga bw'oluyise lwabomoka mu kitoogo kyawa ky'e Busega. Oli n'akugamba ewa Bomose si we wabomoka luli. Banga tono eriyise wano mu flyover we wabomoka. Olwaleero wa Bomose mbaaso waawo kyokka ng'oluguudo lwe lutya lwe lumu. Bw'otugamba nti tunenya Yunula tunenyaani nga n'omwogezi wa Yunula jo yatugambye kye tukoze kiri temporary. Lwaki tukole kiri temporary nga tulina obusobozi obusobola okukola ekiri permanent? Kakati njagala okuvuga pointi yange omuntu alifune. Tusirike kanzijeko n'akazindaalo kawalukaga n'akange kankajjeko. Kakati njagala okusooka okutegeeza abatuwuliriza nti oluguudo lwaffe olwa Busega awo we bakoze temporary enteekateeka ya gavumenti ne Yunula ne Ministry ya Works okutwaliza awamu enteekateeka gye balina yakulaba nti oluguudo olwo lutereezebwa butereevu bwonna bulungi. Ekyo lwaki saagala Ekyo kyaddi. lwaki saagala no nanti omwogezi wa Yunula oba owa ministry ajja kuvaayo atuwe time entuufu naye kyembadde nkugamba yayogedde nti kino kye tukoze tubadde twagala kujjawo emergency okujjawo Awo nzikiriza. kati nayendako lindako banga nedda anti kyolina okumanya nti ndi mwogezi wa gavumenti kakati ye gavumenti mu ndi mwogezi wa gavumenti kakati njagala kukuwa kifaananyi naye nkugambye nti ekyenkomeredde butya oluddi na batya bagenda odukola ebyo omukugu wa at some point something beats my understanding. Ekintu kyaliwo 2018 oluguudo olwo ne lubomoka. Awo wennyini awa Bomose ne bateekamu ekigoma. Olwaleero tuli mu 2024 ideal emyaka mitono. Ekintu kyazzeemu ne kikola ki bwe banga 2018 mwakola ekiri temporary. Olwaleero ekintu kizzeemu ne kibomoka era mukola ekiri temporary. Ekiri permanent kiriba kyaddi. Luli twakola ekiri temporary kakati kyazzeemu ne kibomoka kitegeeza kakati tugende tukola ekintu ekiri permanent. Kitukosa ky'okutaataaga ne wiiki namba nga tukoze ekintu ekiri permanent. We bakola mu 2018 wali wansi okuliraana awo wennyini ogw'omugga kati ebyayunula ogw'omugga gwolaba ekimu ku mugga ku migga egitutawanyiza mu ekyo ekitundu ekireese omugga ogwo okubeera nga gubomoka bwe gutyo be bantu okuguggalira emabbali n'emabbali. Naye kyenjagala lwaki obuuza nti lwaki tukola kiri temporary era ekiri permanent tukikola ddi ekyo kyenjagala okutegeeza nti okuva omugga ogwo gwayonooneka wakati wa 2018-19 era tubadde mu biseera ebyo wabaddewo okuswagulinga mu bisente era njagala okukkiriziganya wano wetuli nti esente okuva twayingira mu covid eggwanga lino n'ensi yonna yabeera n'obunafu mu byenfuna era tubadde twakatandika okutereeza ne boolaba enguudo nnyingi nnyo ezikoleddwa mu kiseera kino nga eggwanga limaze okuddamu okubanga lisituka mu byenfuna. So oluguudo lwaffe luno lwa Masaka Busega lugenda kuddamu okukolebwa okusinziira ku nteekateeka ya ministry eya Works ne Yunula bwamu. Kakati ebyo ebizibu bingi ebibeera ku muntu kisinziira ye bwategese priority ze. Kyokolaba nti awo bakoze temporary era Yunula eyina enteekateeka era mu bbanga tolojja kulaba ng'evuddeyo okwogera ddi lwegenda okukola ekiri permanent. Nawa awali we bakoze temporary ekiseera mu kiseera kino oluguudo olwo nga lukolebwa kubanga waliwo wangi wetuze tutereezaamu obuli temporary okusinziira kwebyo byakagala bw'otunuulira mu Lwera mwalimu ebimu ku ebyo ebitaakolebwa ebitalowoozebwako naddala ebyavaako amazzi lwe gayanjala. Kakati ebikoleddwa ebyo mu bitundu ebirala era mu luguudo olwo lumu ebyo byonna bikolebwa okulaba nti tutereeza enguudo zaffe naye nga biri temporary. Era njagala kuwa final answer ku ekyo nti Yunula ne Ministry ya Works balina enteekateeka ey'okulaba nti oluguudo olwo lubeerera ddala nga lulungi mu kiseera kino ekyokulaba nti nga olwo lukyalina obudde obw'okututambuza. Kyenjagala ali wano kyenjagala walukaga abakulembeze abalonde batuyambeko kwe kulaba nti tutereeza abantu baffe obutazanyira ku butonde bwansi eyo gye bali
n'alema kwogera ku bantu no era ne wapaga nyinyi yasimba mu lutobazi kubanga nze mukyali ennyumba ye eriyo okuli yapangisa gizimba mu lutobazi no ennyumba ye eyokubiri ezabapangisa no soyagala kuzogera kwati wazidigana ze wawalukaga simanyiyo olwedde muntu wange naye ekikulu kiri nti simanyi lwaki bw'odifendinga ekyokukola ekiri permanent nti ekiseera kijja ng'omwogezi wa UNRA naye akugamba bino bye tukola biriki yayogedde n'okwogera ku kuzimba olutindo awo e Busega awo ekyengere ewa Bomose n'ayogera Kalandazi n'ayogera Mulwera n'ayogera ne Katonga kati ebyo bituwa ekifaananyi nti ekiri permanent kya maaso nnyo si byakaakati tulina ebintu etwali badde tutunuulira ebimu omuntu ayinza okugamba nti diversions ezakoleddwa ekyo tukyoke tukitunuleko nga tugenda okujja ku kino kyekyali badde kikolebwa luli oluguudo bwe lwabomoka wano e Busega baakolawo ekyamangu okolokota okuva enateete kakolasi paka ku Nkokonjeru simanyi oba Enkokonjeru omanyiyo sigamba eri ebikunja oluguudo ono oluva enateete we lukwatira ku lw'e Masaka at least ne bakolokotawo bajemu ebinyanya emotoka zangwirwe nga bwe bakola eri abadaivatinze traffic okuva enateete Nakawuka Kasanje Kitemu Mpigi neri Maya rather Nsanji kudda Bujuuko eyo tebamanyiyo bamanyi bumanya nti waliyo ki oluguudo olwo otherwise abantu babonye emoka z'abantu zayononese emoka zatomereganye olwayogedde obutaala biki byonna simply because tulina emergency kati emergency eyo nze mu bwongo bwange naali badde ngamba nti okay kati kyetukola wano obutaddamu kutaataagana kibeere kyankomeredde kikosa ky'okudiverting emotoka for a week ng'ogenda kukola ekintu ekiri permanent okusinga lwo n'okola ekiri temporary ng'enkuba ogirinako control kyolinako control kwekola oluguudo lwo naye bw'okutugamba tukola ekiri temporary tuteekateeka ekiri permanent sooka olindeko waluka gaayogere oddemu lumu singa Kalema yakkiriza mu ntandikwa nti ebintu tebinatambula bulungi singa tabonaabona na bibuuzo bino nakunnyonnyola kungi naye sokoleke weefudde omwogezi wa UNRA kalenge gye weefudde omwogezi wa UNRA tubuulire luguudo kiro mwakola oluli permanent wakati mukola temporary oli permanent luli ludda lutwalujjako enga oludda olwaggwa tebikyaddamu kutawanya abantu ate otuwene points ku luguudo olwo ezifaanana nga Busega Kyengera Lwera Katonga kuba temporary kinaakoma kimbuuza nze kamaleyo Masakambalala ovudde Masaka wano ekyengera lwakutuse emirundi ebiri lwasooka kulira wali between Kyabadaaza ate siwo oyitogenda Embalala Masakambalala luguudo lulala ne Busega Masaka luguudo ekyo kituufu naye toyinza kutuuka ku Masakambalala nanti ambuuza luguudo kiro bakolanga luli permanent nga Masakambalala wawafaanana Busega Masaka lwaki ate tebalina lutobazi nga bakaveri Antoni bwana Kalema enkula y'omuntu eyekuwa ensanire bw'okola mu Wetland si bw'okola watali Wetland kati wali nekongolero temuli mu mazzi tuli mu bitundu ebirimu amazzi nga bisala oluguudo lwa Mpigi Semba buli Masaka olinako ekizibu oluguudo lwa Mpigi emmotoka gizibadde gizitanga Katonga abomose Katonda oluguudo lwakakolebwa kugamba ebigambo ate kyoga bulijjo lwa myaka emeka sooka ekyo lwakakolebwa naye ebinnya ebiri mu luguudo olubadde mulinaamu naye alabika alina bye yasoma byesamanya bannamateeka balina enjogera egamba nti if you know the law argue the law if you know the facts argue the facts if you do not know the law or the facts just argue simanyi ani gwakigamba ku mwembi nze nejjeemu kuba nze sikubaganya
message wejidde go badde oyogera anti ate yataipinze ngo liyayogera ani oyo yataipinze sesobola okumanya okay whoever is arguing kyavuddayo akugamba olaba akirabye nti olaba n'oluguudo lwaho imalodi tolumanyi nti luli bize naye oluguudo lulungi enguudo zonna Hoima Road otandikiddewa zoyogerako zobadayogerako nze njagadde wano ofune ati nange kyemubuuza nti Hoima Road otandikiddewa ku nsonga yange gyobadde ompadde nvuge malirize ku nsonga ya kibadde kya Hoima Road omutandikiddewa emergency no mbadde muwaye facts nze nkugambye ku nsonga ya amayawo okwogera Hoima Road ngaliwo we bakakola ng'okuva enankulabye okutuuka wa ekasubi that is part of Hoima Road kati simanyi gwe wogamba do babadde basembadde dukola era nawo kivudde nkubuuza nti kati bw'oyogera Hoima Road nga Hoima Road atandikira ku Lubaga Road oba Lubaga Road omanyiwo n'oyita mu bitaala by'ewabbakuli n'ogenda kakati oyinza okwogera ku Hoima Road nga waliwo ebitundu ebyakakolebwa nga waliwo ebitundu ebifu okay emergency kakati mu biseera ebyakazigizigi n'embeera bagikwata mu ngeri y'akazigizigi so omuntu yenna ali eyo tosuubira nti oluguudo luno olwaffe lubadde luguddemu ate nti tusobola okugamba nti tujja kugalirawo ddala mpaka lwe tunaamala okufuna essente ez'okukola awo kakati ekyo kyewawulidde omwogezi wa UNRA ayogera nti twakozeeko ekiri temporary njagala kukkiriziganya nakyo nti twali tukola ekiri temporary kubanga embeera yabadde tetusobozesa twade twetaaga okukikola abantu baffe tusobole okubasevinga so d netugenda okukola ekyo kyekiri mu nteekateeka era tusaba abantu baffe okulaba nti oli mutuufu gavumenti eplan oli mutuufu era nzikanya nawe kitako katono n'ekyo tukigonjoole kuba nzikiriza nti oli mutuufu kino kyakoleddwa yabadde emergency tutaase embeera naye n'emyaka 2018 lwekyabomoka era twataasa ki mbeera the big question is lwaki olinda embeera etabuke oddemu era okole ekiri temporary kubanga mwami Kalema bwe tuba nti 2018-2019 oluguudo lwabomoka ne tukola ekiri temporary budget simeke ezize zikolebwawo 2018 okutuuka kakati tuli myaka 8 actually myaka 6 kati buli mwaka tubeera ne budget twakola ekiri temporary tumaleko financial yeeyo lwaki tetwakola ekiri permanent mu budget eddako kyenjagala mbuulire abatuwuliriza awo wennyini wembadde mpunzikira nga njagala kusaba nti parliament omulundi guno eteekwa ababaka baffe aba parliament naddala abava mu central region bateekwa okusimba nakakongo okulaba nti UNRA ne Ministry of Works bagyongera essente okukakasa nti olwo oluguudo lukakasiddwa nti lutereezebwa bulungi ekimu ku nsonga lwaki UNRA ebadde oluguudo lutenaba kumaliriza n'ebyo ebiri temporary okulaba nti wabadde tewali ssente ezo zebateekayo ate UNRA tesaasaanya ssente ng'ezijja waayo ezijja mu gavumenti anti nkugambye era nazo ezigenda mu road fund bateeka okuba nga batemiitemi twagala bakakubeera ku busonga obutali bwa muzinzi nga waliwo ensonga z'omuzinzi eno message yiyo olyoka osirikeko kubanga naye akulabye n'agamba ssebo nze nteesa nti enguudo zonna ezakoleddwa nazo ezayokoseddwa nazo zikolebwe bulungi kubanga ekyabaddewo kijja kuddamu kibeerewo Gomba nalwo lwawaana si lwa mulembe nnyo lufunda amakoona mangi ate nga ga bulabe omugenyi oyo atali walukagga aleme kutugamba byansi yonna atugambe ebyakola ki ebirabwako problem gye tuliko eri mu Kyengera Town Council for starters kati oba Hoima Road nungi oba Mambalala Masaka lulungi ekikulu tulina issue wa Kyengera Town Council
era njala bituma meya kubanga ye meya tukwatagana ng'ogyeko ebyokwawula ebibina mutume wuuyo ng'ogyeko ebyo ebibiina era kinnuma kiri kimbwana kale kiki wali musajja mugezi simanyi yakunsiruwa ebbanga lyonna ne twabeera alikyanjo yagamba that language is not CBS alikyanjo yagamba kimenye obumenyi nti ajja kusonyiwa mwami Museveni buli kizibu kyonna kyatuusiza ku bannayuganda naye tali musonyiwa okuddira abaana ba Buganda yasanga bagezi n'abakyusa n'abafuula kiri tebakyali bali opposite kati Kalemono nze I've been with that guy for the last 20 years ali fenda mu Masako mbivulu byange tutambula fenda era nga bwaleeta pulani boyimba akayimba bwe kati osamwe ekigambo bwe kiti simanyi ko yavira ku mulamwa bipande netandika ne maliza ne bivulu ngambi simanyi yavira ku mulamwa kale tukomewo nawe wali oli mu opposition nga ndi muwagizi wa president Museveni libanga lyonna ekyenjawulo kyokka nti gwe olwawo okubira babina ebintu naye mwera mu mwali n'eri tiimu era mu 96 abasimba ebitooke nga mukadde waffe mugenza ajja mu nnyendo okujjukira ffe nga tuwakanye yali yogera mukadde waffe anti mwaliko eyo yali temuwagira eyo tuveeyo mbadde njala kuwa issue okusinga twabadde tuli nnyo mu nsonga z'ebitundu gye tukola gyetuva kyayogeddeko kibadde kikulu nnyo ekya ensonga nti zibeerezaawa ewakoseddwa awalabwako abali mukyengera town council nga gwe obakulembedde oba oli awo n'ababaka ba palamenti bo muyina station engineer atulampiki ku nsonga y'okutereezagana amakubo ge twayiseemu ne gabeera damage n'abalala bwe mutuula naye anti wulira bwe mutuula naye mujja kuba ne solution era nga muleese mafuta obanga aleese mafuta ne muleete mmotoka kubanga district eziina enguudo ezo nzikiriziganya n'oyo omuteesa avaako nti wakati mu kuwuliziganya newankubadde olukiiko oluguudo luyinza okuba olwa district luyinza okuba olwa town council oba ekirala kyonna ne tuziyisaamu tractor okutereezaamu newankubadde gye nayise nezirabidde eddala ngaazibadde era teziyitangamu gye nayise wamu okutuuka ebujuuko ezimu waliwo tetwakkiriza bulungi kutuuka eri waddala kujuuko nawe twaweta eddaala naye kyenjagala wateeka okubaawo okuwuliziganya era tolowooza nti ye station engineer ekyayinza ajja kujja planning naye kiva mu meeting gye mutuddemu ojja kulaba nga afunye resources afunye wazijja afune wanyigiriza okulaba nti tractors anti nkugambye ekyo kisobole okutuukibwako tubikozeeko ekyenjawulo kyokka nti abakulembeze naddala walukaga mu kibiina mwagwa wadde kyazzeggulo naye babeera n'ekizibu ky'okubeera nga eryanyi nga balikola ki baliotula naye so ekyo ndowooza nti kijja bayambako nabadde ntegeeza rediyo sigamba gadi yabirongo kubanga nange nyini ndi wabirongo nebadde ntegeeza ziri so kakati ekyo bwoba okikoze walukaga enguudo zaffe ezo ebbiri sina bbiri naye luno olwayise enakawuka ne luno twayitiddemu maya bujuuko yes olwo tuyinza okubaako n'engeri gyetukiriza mukubanga station engineer wampigi musajja mulungi awuliriza ate ajja kusobola okulaba nti bwe weefudde yunura ekyo bwe kitereeza anti nkugambye nti station engineer wampigi awuliriza agenda okwatagane n'egundi agenda okozesa za gavumenti mwami Kalema so kyova olaba nkugamba mwami Kalema sooka owulirize waliwo ebiyinza obuteetaaga station engineer bwe twadivertinze traffic okuva ebusega yazzeewa nakawuka kasanje kitemu mpigi ebbanga ndoza tinawera na myezi 2 nga prime minister atongozza okukola oluguudo Natete, Nakawuka, Kisubi, Kasanje, Kitemu, Mpigi. Lwaki tetu speeding echo bw'okutulifaalige wa station engineer. Last year mukyala Nabbanja yajja ebbandwe ku church nga wendi. Exactly. Last year mu Gwokusatu ne mugamba nti ekkubo lwaki terikolwa n'aŋŋamba nti nkuwadde emyezi 3 lijja kuba likoleddwa.
ayina n'amanya gye batuma osoma kyongo kyongani oba abijja luddawa simanya bagenda kutandika bebe si kweze zamaze okuwa bakontakta sengo tugambye kweze zawereddwa bakontakta nabadde njogera ku nguudo za town council kweze zawereddwa zibagenda zikola nakawuka ayitawa Ayita manya natete nakawuka kugambye kudo oluguudo lwa bujuko nze njogera ku lwenayisemu olulwenda banda olaba ndo lwa town council n'olugwa mu Kisonga district anti kati bigatti So- nti gavumenti Yes. epapye okola oluguudo lwe yakozeseza nga diversion kuba already yagambye nti sente weeziri oluguudo ne balutongoza odukola ki odukola kati eno ng'okola emergency Process. nekiri kitambule mangu yes no anti era bwolaba nga batongoza olwo bali bamaze omuwa contract bamulamu wa contract bamuwa sente n'atikka ebintu bye kubanga agenda okukola oluguudo ateeka okubanga amala kuweebwa sente okutandika okuprocessinga ebintu bye engeri gyagenda okuleetamu emirimu gye so ndowooza nti abatuwuliriza ekyo baali badde basobola okukimanya era ku makya olwaliro mbadde njogera ne mukwano gwa Lukagga Kiamani Kuddula era ebimu ku bitubadde twogerako bibadde ku luguudo naye nyininyini ewuwe mu kitengeesa ng'alina oluguudo olwayogera kubanga baba bagenda kukola olwamutukula ate abantu bagenda kubeera diverted abayita bwala kitengeesa bagende empaka so ebyo ebimu ku ebyo byenjogerako mbimanyi kale katudde kuza town council okola ekyo katudde kuza town council nga kyengera ku kizibu ekyatuuseewo singa kiba kyakuddawo tulina nteekateeka ki gwe gy'olaba gy'olina esobola okugonjoola omugotteko nga bwe gwabadde nze mu bufuzi banampinga nga bwe kunnyonnyodde nti singa obuguudo obwo tubadde tetubukola obwo bwatuyambyeko ng'oluguudo lunene lufudde tewaali baddewo alternative yonna ruutu gyebasobola kuyitiramu era ne luli olw'ennabbi ng'ogambye ekigoma kyafudde lwakuba nti obuzito bwayinza oluguudo tetwapulanningako nti tusuubira ekizibu kino okugwa enguudo ezo mujje muyitemu sino traka fuso ne baasi twakolera ku level ey'obumotoka buno nti gundi jamu akutte nnyo wali ku Equity Bank ono zisalire wano bwe zizigwe Nabbingo zeyongereyo ng'era tosuubirayo motoka nnene sisuubira motoka nnene ku level eyo ffe tuba tukola omulimu ogwaffe naye mu ntandikwa nakugambye nti sente ze batuweereza zireme kujja nga ziri specific nti nno kati mugenda kukola batuweereza sente zaffe nga bwe tuzisolooza ffe tutuule kyensaba palamenti etuyambeko kuba tekisobola kukyukira wano ku mpewo palamenti egenda ekyuse mu kintu ekyo local governments tubeere nga twemanagingira sente zaffe ffe nga tetunaba kujjaawo sente baali bazimanagingira awo bakatandika okuzitwala situmanyi ate bagaana okuzikomyawo naye nze singa najja mu budde nga sente bwe zisolooza ku muntu emitwalo gy'omunaana gya license era singa mulaga omunaana gwe kyengukozeemu naye embudo zimala genda neneeganya nembuza muwanika waliwo liriizezze town clerk bagenda kuweereza disente waliwo enguudo ezijja nga ebigwa obugwi emergency tugeze enkuba egwe etonnyo oluguudo ne lugwamu nga mwetaaga mangu nnyo kuliyakitingirawo temwetaaga kulinda sente ziriva zibagenda obbaweereza ziyinza okumala omwezi ogumu oba emyezi ebiri tezizze olwo ng'abantu bali kuki mu bufunze singa palamenti etuyamba sente ne zikomawo eno mu buyinza bwaffe nga waakiri ffe tugamba nti tukozesezaako zino ezifise tuzibaweereza ezijja njagala mwami Kalema leero wano we tugenda tubeere nga twogera ku nsonga nkulu enguudo zino ezijja ne zigwa ku Kampala eziva ku Kampala eziyunga nga bulaba Ntebe road Nakawuka road Masaka road Hoima road oluva Emitiana Jinja road ezo enguudo ezo zibeere ebitundu ebyo ebiriraanye awo Namugongo mukono Kampala n'emiriraano bibeere nga biweebwa enkizo nze kino nkiraba nga kyabulyaza amaanyi na kunyigirizibwa nti banampinga kiringa bw'onoogamba ng'obadde tugeze oli ku university n'ofuna obubonero bwo bungi ne bagamba naye obubonero buno tuggyeko Kalema yakoze bubi katutwale kuwampinga tuwe ku Kalema bambi Kalema yakoze bubi kuba teetalina gyajja kujja bubonero ekyo ndaba nga kinyigiriza nze yafunye obubonero bwange obungi nze omusolo gwange oguva mu Kyengera Town Council omungi saagala ogambe nti osooka ogenda okola oluguudo lw'eggomba bambi katusooka eggomba nga tewaliyo najjaamu n'obwetaavu tebuliyo bigendererwa byanjawulo obubonero bwange mbwaga njagala kufuna gundi njagala kufuna diguri kati ate gwe ontwolako ngende mu diguri endala etajja kuntuusa ku kigendererwa kyange so basooke babirowoozeeko nnyo ebyo singa binaatereera
era nejjamu omulaba abeera wano mu Kampala na miriraano bw'osukka eri n'otuuka eri Mpigi ng'odduka kikumi nga weweevu ng'ogenda kitegeeza tewaliyo na nguudo zijja kufa mangu nnyo olwokuba tewali mmotoka zeenyiga nti ziri awo wamu zigenda bwe naye wana wali akanyigo wali n'abantu abangi wali n'omusolo omungi Wakiso ye disitulikiti esinga okuvaamu omusolo omungi mu Uganda n'okusulamu ebikonge byonna ne Kampala kitundu n'ekimu kiri ku Wakiso era ly'eggwanga Uganda Wakiso kitegeeza nti enguudo ezo zaali badde first class ng'omuntu bw'ava ebweru kabeere mulambuzi bw'agamba nti tuse mu Wakiso mu Kampala ng'agamba ddala mutuufu ntuuse naye kijja kitya ng'ate bw'otuuka e Maddu lw'olabira ddala ng'ate oluguudo keweewaawo nange ndi mu Uganda ng'ate oli Maddu. Mwami Kalema esebo nenanza nnyo njagala okeziganya ku meya Walukaga nti enguudo zaffe zeetaaga okukola era njagala kumuwa amawulire malungi nti era enteekateeka eya gavumenti naddala ekimu ku ebyo bye twakulembeza mu manifesto eyasendasenda abannayuganda okutuwa akalulu 2021 wa President Museveni era ekimu ku bye twakulembeza kazi gye mugenda mu manifesto naye kyembadde njagala okutegeeza nti ekimu ku ebyo bye twakulembeza mwalimu okukola enguudo era kyova olaba tukitaddeko omulaka gw'amaanyi bannamasaka ffe eri kyo ekyo batandikidde ddala okukiraba nti manifesto eyabasendasenda ne balonda President Museveni era yatuukiridde ffe ng'emasaka naye n'ekino kyayogeddeko mukulu wa Lukaga kyenkimanyi nti central government ekitaddeko nnyo omulaka era eri mu kulaba butya bwekendeeza ebyo ebyobufuzi ebitawaanya okukola enguudo mu Kampala ne baziwanika ebbeeyi n'ebirala ebiringa ebyo kati ndowooza nti kigenda kukolebwa era manyi nti nabo bakiraba nti twetaaga okukiteekako nnyo amaanyi however kiri kyayogeddeko nti banyunyuutuddwa nnyo esente zaabwe ne zitugendebwa mu bitundu ebirala njagala ekyakitegeere nti eno ye capital city ate eriwo ku lwa ggwanga lyonna si ku lwa Kampala nga yo eriwo ku lwa Uganda era gavumenti yegidesigninga okubeera capital city however eteekwa okukolebwa enguudo zaayo ekyo nzikiriziganya nakyo saala kuyingizanya byabakabona mu byange naye kyenzikiriza nti ekyo kijja kukolebwa era njagala kumuwa mawulire nti kyensaba ye nga ye mu bitundu bye bwe baba bamaze okukola enguudo akole obukiiko mukulu Mpinga njala kutegeeza ffe eri ku Bukakata Masaka oluguudo olwo twateekayo era Vincent Mikalo bebamu kwaba abakuli obukiiko era atuula Ssunga naye nga olukiiko olulaba nti bakuuma oluguudo mukyengera mu osiŋŋaana aba bodaboda abasibyeko emitayimbwa nga bawolola kolansi meya n'abatonera alaga nti abo bali mu kupakasa kati nga basibye no anti Bukakata road so kyenjagala okutegeeza nti neoyo kolansi alimu tasobodde kukuumibwa bannannyini ye kubanga kolansi womwe bannakyengera omumwali anti nkutegeeza nti engeri yokka gye mukuumamu ebyammwe abantu oluguudo n'otunula oluguudo ne mulabanga olwa gavumenti yonna mu bitundu ebirala ze communicating abakulembeza abakufaana kuba bwe wakiikiridde era njagala kutegeeza eyo gye muli nze mbiraba nnyo niwo no mu Kampala wennyini ng'omuntu asibyeko emitayimbo egisobola okujja ku 1,200 ng'ali mu kuwalula era abantu nga batunudde nga bamulaba nti awo ali mu kuyiiya abantu bo bakole so njagala mwenga gavumenti temulina kimukuzi awo wali ekizibu tuteekwa okuddayo okuba n'obwannannyini ku bintu ebyaffe ekyo kyekigenda okutuyamba okukuuma ebyaffe kati bwe nsanga 1,200 ng'etisse ebintu byafuso nze njikole ki nkugambye bawadula mitayimbo kukola abadde bangi naye muganda wange bazira alina wagambye nti gavumenti ena kyetuyamba njagala kumusaba nti akakkane era ebimu ku ebyo ebikoleddwa ebingi gavumenti ebikoze ebyo ebitono ebitannaba kukolebwa era n'obwo obumulumulu obuli mu yunula oba mu bitongole byaffe ebimu ku ebyo bikolebwako okulaba nti tutereeza wayinza okubaawo ebigenderere abo ng'abalimu bagenderedde kubikola naye tubasuubiza nti ebisinga obungi bijja kutereera era twagala okubakakasa nti ekigendwa kyaffe ekikulu kyakulaba nti tutereeza omulimu then mama afisa ayogedde era ku nsonga eri awo enateete nti njagala kumuwa bukakafu nti ensonga eyo ekolwako ate njagala musuubiza nti abeere mugumu baganda bange abali Masaka olwo abakuweereza message muganda wange Mpinga mukulu Sempijja ali awo Lwega
ate era ne mugana wange ali awo mu Kitengesa Edi era naye agambye nti eno program emunyomera nnyo. Mukulu wa Lukaga Olwani nakyakubuuziza agambye nti ebbanga lyonna lyobedde mu Kyengera tolina kirungi kyewalabye gavumenti yakoze, essente z'obadde okozesa enguudo ezo boogeddeko zibadde zivaawa zo butereevu. Kakati gavumenti nesolooza nezikuddiza era ne watabaawo ssente n'emukweza ebbibwa, naye atubuulidde nti emirimu mu kitundu kyo ate bagifuna nga bagiguze buguzi. So kakati ndowooza era nakyo bwogenda weetereze osobole ddala bulungi okutereezaawo kubanga kiriwo. Era aŋŋambye era mubuulire lumu ne ku bakansala abo nti bwe baba bagenze okusinkana omukulembeze w'eggwanga era nabo batume kubanga goyinza okuba nga tonaba kugenda batume basobole bwe baba bamulabi ebyo ebimu ku binyigiriza ekitundu basobole okutereeza. So obatume kubanga kitegeeza nti batera okugenda nga naawe omanyi okusinza kwono kukyabadde ayogera. So ndowooza nti abatuwuliriza mwenna njagala kubeebaza mwebali kubaako banabukomansimbi mbasaba nti emwanyi tuzitekeko nnyo amaanyi era tulabe nti tuzinoga bulungi ate zibeere tusobole okufuna ssente kubanga ziri ku bbeeyi nene tetuzireetera okugwa omutindo. Webale nnyo bwana Kalema akansooka nkuddamu kiki kibagamba omwami agambye nti emirimu ewange bagula migule. Nze sigaba mirimu nakyo njagala okiyige wano nga ku level gy'oliko. District yeweereza abakozi ku Kyengera Town Council nze ngebe bampeereza bbaluwa tituweereza oyo engineer gwe nkuweereza ogwange kumukolako supervision byagenda okukola ki sina bwisigaba mulimu n'ogwo ekyo ndowooza tekiri mu doketi ye omulambo okwabanga tokimanyi ekyo ando abagitwa batundira ku district sinze Kyengera Town ekirala ogambye kyabakansala simanga bagenda ewaani nze bakansala yenyizo bakuutira nga bagenda ne bagamba nti munjogerereyo biro nga mutuuse ku kavule wa president Kyagulanyi yewaffe ewammwe simanyi bagenda ate nze mu Kyengera Town Council sinamu bakansala bagenda wammwe musange mukajampuni ku weekend ku bawulira endagabiye musala n'ekiro emitwalo 2.5 programu yaffe bwetyo wegenze Ssaabasajja Kabaka awangaale.